ebitongole byonna minisita Ssaabasajja ssebo bishopu bonna nga bwe balambise sijja biddamu naye nsanyuse nnyo okubanga nzize Ssaabasajja antumye. Ssaabasajja yasiimye mukiikirire ku nnyimba z'amazaalibwa g'omwaka guno. Omwaka guno 2020 era antumye okubalaba era n'abalamusa nnyo. Ssaabasajja asiimye nnyo abakozi olw'obuweereza obulungi bwe mwolesezza mu mwaka guno. Obuweereza obulungi bwe mwolesezza omwaka guno obuvuddemu ebibala 1000 ebirabwako. Omwaka gubaddemu ebisoomooza n'ebyenfuna ebibaddemu obunafu obw'amaanyi. Kyokka kirungi nti temuterebuse. Ssaabasajja abakubirizza okuba abanyiikivu mu mirimu gye mukola ate era n'okukola n'okwagala. Asiimye obumu obweyongedde mu bantu be ate n'emirimu egyeyongedde mu Bwakabaka. Ekyo nno kiraga nti waliwo okugenda mu maaso. Ensonga ey'ebyobulamu ekwatiddwa bulungi mu Bwakabaka era yeebazizza abakozi okuba nga nammwe kati muli basaale mu kulwanyisa endwadde naddala mukenenya ate n'okwenyigira mu kugaba omusaayi. Yeebazizza ebitongole by'Obwakabaka byonna olw'okwenyigira butereevu mu nteekateeka ez'Obwakabaka. Mwebale kuteekateeka ennyimba ez'amazaalibwa era Ssaabasajja abaagaliza Ssekukkulu ey'eddembe n'omwaka omuggya ogw'essanyu n'okugenda mu maaso. Katonda abakuume.